الدنيا، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم ونفس تقوى الله عز وجل كما أمرنا تبارك وتعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة حسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. منذ قوى سيمبايو ويوحنا الله سبحانه وتعالى وأشرما onsonga eyabiri mu ttaano n'abiri mu nnya olwaleero biiznihi tabaraka wa taala tugenze ku nsonga eyabiri mu omukaaga mu nsonga eziwonya abaddu ba Allah subhanahu wa ta'ala okuyingira omuliro gwa Allah subhanahu wa ta'ala ne bayingira ejjana y'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ensonga twagamba nti sheekhi omumanyi w'omusiraamu ayitibwa Mahmudu al-Masri rahimahullah yawandiika ekitabo n'akiwa omutwe ogugamba nti 80 sababan, ensonga 80 eziwonya omuntu okuyingira omuliro gwa Allah subhanahu wa ta'ala. yazissa wansi wa aya egamba Allah yagamba mu Qur'ani sura Ali Imran: faman zuhziha 'ani an-nar wa udkhila al-janna faqad faz. yenna Allah gw'anaataasa omuliro n'amuyingiza ejjana ajja kuba yeesiimye. omuwalimu mu aya eyo wansi waayo n'atunokolyayo ensonga 80 ng'azijja mu bigambo by'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala n'omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Kyebulungi nze naawe tukolera kimu ensonga enkulu yakubeera nti Allah atutaasa omuliro gwe atuyingiza ejjana ye. Lwaki tufaayo nnyo okubeera nga tumanya ensonga eziyingiza omuntu omuliro tuzeewale, ne tufaayo nnyo okubeera nga tumanya ensonga eziyingiza omuntu ejjana tuzikole. oba oli awo natwewaza ensonga eziyingiza omuntu omuliro tukola eziyingiza omuntu ejjana kijja nga mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala tulina obuddukiro
tumusisinkanye kuba tuba twakola tushennyini kyeyatulagira. Ensonga ebiri omukaaga olwaleero tutandikirako tugende mu maaso. Sheekhe yagamba nti birru alwalidaini wasilatu rahmi alarhami wasuratu alarhami. Okuyisa obulungi abazadde n'okuyunga eŋŋanda. Ensonga nnene, si nnyangu okuggyako oyo Allah subhanahu wa ta'ala bw'ajanguyizza. Okuyisa obulungi abayitibwa abazadde n'okubeera nga tugezaako okubeera nga tuyunga eŋŋanda. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba mu Qur'an, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibar ahaduhuma aw kilahuma فلا تقل لهما أف وقل له قولا ماذا كريما. آية الله يقول وقضى ربك ألا تعبدوا نسلوا الله يا سلوا ألا تعبدوا لما تمجزا كسين زشترشنا إلا إياه وكجا كسين الله يكا وكسين الله يكا نغانت وبالوالدين إحسانا نقوانغا كيسا بلونجي أبكتي أبكتنزالا بذي إما يبلغن عندك الكبرة مشيرة تشوكرا بوينتي ndi abakadde olwayo bubanga mukagoli kijana oli muvubuka nimukadde muvubuka akyesobola buli kibazo sokuba nga akyetuusaako nga bw'ayagala mu mbeera ze zonna. Ayinza okubanga noba tomuwadde noba tomuyisizza nga bwali muyisizza tekimutwalira budde na birowoozo. Naye Allah yajjayo akaseera omukadde waasinga okubeera n'obwetaavu eri ekitonde kye yazaala. Naye nti imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma ekiseera abakadde bo wabeera nga bakaddiye bawedde ku mpagala basiira endwadde tebeesobola. Ekiseera ekyo omukadde wo birruyo gy'omuyisa obulungi awo ogifunamu nnyo empeera mu maaso ga Allah. Ahaduhuma omukubbo asobanga omu yaliwo aw kilahuma oba bombiri nga weebali. Mbiri Allah bakuwadde weebali oba omukubbo nga yaliwo. Allah yatulagira kubeera nga tubayisa bulungi. Wakul lahuma qawlan karima. Ebigambo byoba ogira nabo bibeere byavunaanyizibwa. Yekana okubeera nga tuba boggokera
tugenda abe ebigambo nga bigambo bya buvunaanyizibwa omanye nti oyogera na muzaddewo yafuuka ensonga okubeera gwe ku nsi baada allah yasiza kujegolobera ku nsi tealaga nti wala takun lahuma uffi togeza n'omwekaanya wakul lahuma kawan karima oba ogenda ebigambo byonna gwe naye bibeere bya buvunaanyizibwa bibeere byakawoowo era nti kazende kiki ogamba ki obenogenda nomuzadde wakuzaala kweso bigambo nga bimusigaza mu kitiibwa allah kyeyamuteekamu nti muzaddewo ayimu allah yatugamba n'atuwa mu siteepu emu yokka okkirizibwa okuyisa mukaddewo mbeera zonna esinga okubeera ennungi maadaama nga tabagidde kujeemera allah wakukola bikolwa bikutwala mu kujeemera allah subhanahu wa ta'ala Luqman bwe yabulira omwana we yamugamba nti munnange muzaddewo muyise bulungi naye wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma mwise bulungi ebbanga bwanga akugamba kujeemera allah kukola shiriki kugattako allah kola kintu kyonna nga tokinako ilimu egamba nti fala tuti'huma bombiriri tobagondera naye wasahibuhuma fi dunya ma'rufa sadamu nsigadde bayise bulungi naye wekibanga kyakubeera nga kubagondera bayisa bulungi kibeere wakati awo nga tebakugambye kugattako allah oba kukola kintu kyonna kitinakumanya ku ddiini yo paka muhammadin sallallahu alaihi wasallama mu hadithi kiibu nnyo zyetugamba mu kubeera nga yagamba nti yagambako allah sallallahu alaihi wasallama nti rida allah okusiima kwa allah okusiima kwa allah maa rida alwalidaini okusiima kwa allah kuli wamu n'okusiima kw'omuzadde omuzadde bwakusiima rida ye okusiima kwa allah kuli wamu n'okusiima kw'omuzadde wasakhtu llah n'obusungu bwa allah buli wamu na busungu bwa muzadde kyomuzadde bwakunyiigira nga yaali ku kituufu nga gw'omunakuwazza ng'ensonga eviiddeko okubeera nga anakuwazibwa gwe nga gw'oli mu nsobi allah akunyiigira bw'abanga byakugamba byawukana n'amateeka ga allah n'anyiiga atwaliwo musango wabula obuzibu bwe buli allah nabigaa nti ida allah okusiima kwa allah maa ida walidaihi nga kuli wamu n'okusiima kw'omuzadde wasakhtu llah n'obusungu bwa allah maa lwamu n'obusungu bw'omuzadde ebbanga limala nga omuzaddewo
ntomisiza mu mbeera y'okumesaamu wattu okufuna emitawaana. Muka yagamba sallallahu alaihi wasallam thalathatun abantu basatu la yadkhuluna aljanna tibala kunya jina ya Allah bona agamba ndogamba nti al-aaqu al-walidayhi yenna ajemira abakadde abamuzaala ababiri. Nokyo abitiibwa yuzi bungi ku nsonga eyo hadithi ya Aisha radiyallahu anha ummul mu'minin Aisha radiyallahu anha agamba عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عائشة قال رضي الله عنها لما بكرزة يقول كما في محمد صلى الله عليه وسلم نبي قام دخلت الجنة نبي ينجل الجنة دخلت الجنة ينجل الجنة فسمعت ناولدا قراءة وكسما فقلت شبابوزا من هذا أقسم بقواني أمير يا سما فقيل حارث بن نعمان فقال رسول الله نقرانتي بقى الله يبدا من صلى الله عليه وسلم ناغامتي كذلكم البر nabwekityo obwebu obulungi bw'omwana bwe yakola kadhalikul birr nga bwasoma Qur'an omwatu omuzadde nga ayongezebwa ebirungi. Mu ziyada ya Abdul Arrazaq fi riwayatihi yagamba nti wakana abarruhu nnas bi ummihi yali ayisa abantu bulungi mu bantu bonna yasinga okuyisa obulungi bi ummihi era asinga kubeera nga ayisa bulungi maama we. So ekyo kitegeeza nti okubeera nga mukaddewo okuyisa abakadde obulungi emu ku nsonga mwattu egenda okubeera nga ekutaasa omuli gwa Allah ekuyingiza omuli ejjana ya Allah. Ntuwemu olwaleero omuvubuka bw'azaala oba omuntu ina bw'azaala bw'ateebulira kunakuddayo omwana engejja musummumu nga ye ng'azadde n'ateekwa ku mutima kulla nti ne muzadde bw'atyo bwe yabonaabona nga naye mwattu kimuwa okubeera nga bw'akifuna nga Allah amukyasidde ne yeebulira alongoosa nnyo eri abamuzaala babiri. N'agamba kusomera kyabadde nti kundi abazadde n'okuyunga eŋŋanda. Kuyunga eŋŋanda yagamba wa amma an sotu rahmi al arhami okuyunga eŋŋanda zaffe fahiya sababun azimun nsonga nnene linnajata min adhabillah etaasa omuntu okuyingira okuba Allah ambolereza walfawzu biljanna ate n'abeeramu abo abeesiimye. anti papa Allah sallallahu alaihi wasallam yagamba nti atib alkalam ebigambo ebirungi afshu salam n'okusaasanya salam wasud al arham n'okuyunga eŋŋanda wasud al arham n'okuyunga oluganda wasallu billayli n'okusaalako ekiro wannaasu niyam ng'abantu beebase thumma adkhalahu aljanna bisalam walakingira ejjana
نميرين كسوق ابن والمانجا حديث يريد القرآن الله جامعتي أصب الكلام ولونغو سيدي كم نما كم يوكلا بيرونجي وأفشوا السلام نوبانجا موتو أو ساسان السلام وصل الأرحام no yunga enganda wasalli billaili no sala kechiro wannas niyam ngabantu bebase obanyuma bebyo thumma udkhila aljanna bisalamin Allah yakwinjiza jana namirimbe isigezaki timusongi ezingiza omuntu jana mulimu okubiranga watu oyogera ebigambo bisinga okubeera obuvunaanyizibwa ekyokubiri osaasanya salaamu ekyokusatu okuyunga eŋŋanda ekyokuna okusaala ekiro ng'abantu beebase Allah yakwinjiza ejjana salaamu okuyunga oluganda kyeki okuyunga oluganda kyeki bangi abantu abasiraamu tumanyi nti okuyitibwa okuyunga oluganda okubanga nti muganda wo kwe kugenda okumulambula era nga akulambula gw'olambula akulambula tomulambula tanze gundi oyo tannambula nange simulambula ekitiibwa okuyunga oluganda akulambula suga nti sigolambula wabula ekitiibwa okuyunga oluganda era nti sir man kafaaka yunga oyo akwekutuddeko wat'im man haramaka wa lisa wa oyo wa ati man haramaka wa oyo akumye ekitibwa okuyunga oluganda mu hadithi kwa Allah ezibayyana okuyunga oluganda tezitegeeza kuyunga akuyunga ebya nti laisa alwasil bilmukafaa laisa alwasil bilmukafaa ekiri nti okuyunga oluganda yoyo akuwa nawe gwowa akulambula nawe gwolambula walakin alwasil okuyunga oluganda kyekyo idha qata'aka wasala yobanga oyo akwekutuddeko n'omuyunga omusajja muganda wo tajjawwo gugendayo muganda wo bwoba olina ebizibu takuyamba azewo muyambe mateeka nti ekitibwa okuyunga oluganda tukuba nti anyamba gwe nyamba ampa gwe mpa sibe guli awo ekitibwa okuyunga oluganda yoyo akwekutuddeko gwe n'okola otya n'omweyungako akumye gwe n'omuwa akuyambye n'omuyamba kasitaaba ekyo kyekiyitibwa okuyunga oluganda baadhi muffe ekyo kituufu tukikola kiba Allah akutaase kuyunga oluganda tuyunga mu angozi ndala omusajja yajja mpaka Allah yamba ya Rasulallah natottola abaganda be ab'ennyanda ze empisa gamuyisaamu nga nkyamu naye ate nga ye agezaako nnyo okubalongoosereza omusajja yagamba mpaka Allah nga aloopa agandi munange Rasulallah baganda bange kino basabudi mu kino byonna naye nze ate bampisa bubi mbakolere ki ya Rasulallah mbakolere ki yamugamba ekigambo kinene gamba nti genda maaso n'obbayunga
n'obbayisa obulungi bw'ote bakukola kugenda mu maaso n'okubeera nga obayisa bulungi. Sahaba yalowooza nti engeri temyetemyemu engeri gyamuyisaamu obubi gyamusasulamu baganda be gyamusasulamu kubanga ate ye abasa bulungi yali amanyi nti Allah aramugamba nti komaawo yamugamba genda mu maaso n'obayisa obulungi kifaanaganeko nga abawadde abayiyeeko olunyata lw'omuliro. Idhan mwattu ekitibwa okuyunga oluganda tukimanyidde mu ango si yeyo entuufu tyanyunga gwenyunga ampa gwempa era gwenyumba bula nedda opaka Allah kyeyagamba kitibwa okuyunga oluganda bw'okiwuliranga era mu nsonga ezigenda okuyingiza ezikwongeza obuwangazi obuwanvu ezagamba nti abasinga obulungi mu mmwe y'oyo yenna akola atya ayunga eŋŋanda nga kitegeeza mu kyoma hadisi empitirivu ezokugula eŋŋanda kubeera nti ye munno ye mugandawo akwekutuddeko onokola otya nobanga omuyunga kikiyitibwa okuyunga eŋŋanda. Kigambo ensonga eyakima 8 egamba kalikono juzi egamba al-adhanu okwaziina mu nsonga ezingiza omuntu ejjana ng'ate bangi mu basiraamu basimuwa bamuga nti kola ensonga eno ababanga ze bakkakkanyizza nababuuza juzi ani waliba beddimu futi wa Uganda nga yaziina oba qaadi oba muwalimu yenna no mu Uganda nga walimu wakiwa nti Sheikh gundi ye mwaziinyi wa wano era niyo mujuga tumekitibwa kyange tumezi nasoma sema munsi esegero okwaziina abaziina bamadiguli naye okwaziina yemu ku nsonga omanyi waffe ayitibwa Sheikh Mahmud Masri gyeyaleetanga nsonga ya 28 n'agamba nti al-adhaanu okwaziina hadisi Allah yagamba sallallahu alayhi wa sallam hadisi man azzana 12 sana omusinga omuntu oyen man azzana 12 sana oyenna ayaziina wonna wayaziinidde emyaka 12 wajabat lahu aljanna. Tegamba nti man azzana yenna ayaziina 12 sana emyaka 12 nga muwaziini wajabat lahu aljanna aba akatibwako okuyingira ejjana. Wulira wakutiba lahu n'awandiikibwako bitaazinihi okwaziina fi kulli yawmin buli lunaku 60 hasana ebirungi 6 وبإقامته 30 حسنة ate bw'akina essola n'awandiikibwako 30 buli lunaku lw'oyaziinye ng'obudde bukyogera nti abaka Allah bugambe nti bw'ayaziina emyaka 12 afuna abamaze okukatibwatika okuyingira ejjana ya Allah abawajjana ekimu ekyokubiri okutiba lahu Allah n'amuwandiikako olw'okwaziina kwe fi kulli yawmi buli lunaku lw'aba yaziina 60 hasana
ebirungi nkaaga wa biqamatihi ate bw'akima essala 30 hasana awandiikibwako ebirungi 30 kyekyenda tayimuzingamu mu myaka 12 tayimuzingemu mu myaka tayimuzingemu mu nnaku 36 omwazi nga afuna empeera zikanawa nga yazingi bwekutala mu birungi entwala 3 mu something yazinidde emyaka 12 buli nnaku afuna ebirungi 9 wangwazina الآذان سننين كده مكسر واني أخذ منانا مكانانا مكانك إليا كمينيدي birungi kwazina Muhammad bwatyo ebulambikira kuli bwo kwazina ate tundaye era goli bwo kwazina nti nsonga nnene ndiga nti al-mu'adhdhinu abazinyi yughfar lahu basonyibwa mudda sawtihi ebbanga eddoboozi lyabwe kirikoma al-mu'adhdhinu omwazinyi yughfar lahu asonyibwa mudda sawtihi eddoboozi likoma nebyajjabwaki nokusonyibwa ekukoma kusonyibwako okukomawa wa ajruhu n'empeera gyafuna mithlu ajri man salla ma'ahu afuna empeera ezifaanagana n'oyo asadde naye makulu awulidde okwazibwa okwo najja nakola atya nasaala Muhammad sallallahu alaihi wasallam law ya'lamun sigama bali bamanyi ma fi saffi al-awwal mumpeera eziri mu layini esooka wannida n'okwazina layastahimu baali kubyenga kalulu seyo nti tumanyi nti baliyo eri mu kwazina ibabakuwadde nti gwe mwazinyi wa wano n'olongoosa okwazina kunenniya n'ogirongoosa mu kwazinako singa wali omanyi obulungi obwo byegamba nti twanyiradde tubakalunga nti ero nze njazina kuluma ebikwazinyi kwati nze njazina agwa layini emaaso kwakirako ku zuhuri kati nze njibeerako naye tetumanyi bulungi buli mu bintu ebyo abakubira abalongoofu babikayanira al-adhan kyokiramba amanyi nga banaakasha bagaziwa abamanyi ku nsonga eyo nti wati wa imaamu n'omwazinyi ani asinga enkizo bangi amanyi nga balaga nti al-mu'adhdhin afdalu min al-imam kati wayo omuloga nti tomwazinyi nagamba nti ani umujuga nisebo liwe Madina sebo ndiwe Libya nisuma jini musilamu bategedde kibakuwadde buzito bwakyo na mpeera zogenda kuyoola ensonga eya 29 igamba nti man anzara mu'asiran oyina atunula mu nsonga z'omwetaafu man anzara mu'asiran tunula mu bwetaavu bw'omuntu n'atunula mu bizibu by'omuntu n'atunulamu ensonga mu 29 nabbi ekiraga omwalimu ekiraga
حديث يا حذيفة رضي الله عنه يقام النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا مات أمتج يفاه أمتج ومت يفاه فدخل الجنة لا ينجز وجنا فقيل له نبوذا ما كنت تعمل تشي واريو تشي نبوذي ومسجويو تشي يرياكولا oba nambuzan nozuba Allah emusajjoyo tishي yaliakola ekyamuyingiza ejjana قال فإذا ذكر فإما ذكر ومجكزانغا فإما ذكر يجكرانغا وإما ذكروا وغير مجكزا فقال إني كنت بايع ناس يرينغا ويرينغا بايع أقول كبانتو فكنت انظر المعسر يقول يا مبيتاكم قتل المشاعر ولو أتندو بنيانيا أريكوكو بواميكا otavuwe namwanguyiriza labanga kyamukalubiriza akuntu unzur almu'sir yatuyanga mubwetaavu bwe tono maskini bwatunda buno bwaliga nti bwamutwalo namwebiri nazinga obuzibu bwenti bambi agende naye abere bulungi omuntu yenna atunulira mu buzibu bw'omuntu ng'ali mu buzibu abulamu n'abako jamuhamiramu avunanyizibwa byagamba nti agenda kubeera nga ensonga eyo gy'aba ayina emutaasa jahannamu Allah naba nga ayingira ejjana ya Allah yagamba nti okujizibu fi sakkatun au nabanga akwata ensimbi n'aziwaayo mu mbeera kubeera nga tanyigiriza ali mu buzibu buno abange kunuulyako mu mbeera ng'ogula ku muntu kyavunaanyizibwa okubeera ng'okunuulya ne gw'ogulako wagala ebbeeyi nti munnange ekitunda bbeeyi bweti obeere nga tomukalubiriza ngende omutuulya embeera ze nebafaanana obeere nga omwanguyiriza obemukalubiriza obeere nga ofuna ensonga mu nsonga egenda okubeera nga ekuwonya omuli gwa Allah ekuyingiza ejjana ya Allah subhanahu wa ta'ala nsonga eyasatu era nga lijja okukomako olwayo biiznillahi ta'ala yagamba nti man an tas'alu Allah aljanna وتستجير به من النار okusaba Allah ejjana n'okumusaba akutaasa omuliro okusaba Allah an tas'alu Allah aljanna okusaba Allah ejjana وتستجير به من النار إلى أقسامه ومولده نسونغا يمكني أساتو مسلم يقول الله سبحانه وتعالى سبح الله أكوجنا الله كاسو مولده حديث يصحاب مثل يا هريرة يقول بقى الله صلى الله عليه وسلم من سأل الرجل ما سأل رجل مسلم الله الجنة ثلاثة إلا قالت الجنة اللهم أدخله
ولا استجار رجل مسلم الله من النار ثلاثة إلا قال النار اللهم أجره مني. بقى الله يا جنبه ما سأل رجل تينزك سبا أموت ومسلم الجنة ناسب الله مسلم ناسب الله الجنة المليون دي ساتو إلا قالت الجنة جاك الجنة قام الله اللهم أدخله إي الله كسبو يوم يزيمو سبو الله أمونتي كمبانتو بانجي الله أكبر بمكفي ونكو قال اللهم إني أسألك الجنة لكم معه اللهم إني أسألك الجنة من يسأل اللهم إني أسألك الجنة اللهم إني أسألك الجنة من يسأل إن جرى أي الله كسبوا مدويو ومني بسمو ولا استجار رجل مسلم الله تينزا كبيرانغو ويسامب omuntu nga muslim neyesamba Allah amwesambisa omuliro emirundi esatu illa qala an-nar yugamba Allah qalat an-nar yugamba Allah Allahumma ajruhu minni Allah nango yomuta ase فقال اللهم إني أعوذ بك من النار اللهم إني أعوذ من النار أي الله سبحانه تاسو مليو الله سبحانه تاسو مليو ويوحيدو إشونغا يمكويدو إشونغا إشنانا ومالي موفي زيادوا زيادو تاسا ومدو كنجي من الله أينجري إجنام الشيبة الله سبحانه وتعالى مفهوم زبشترو waye bi Allah ta'ala fula bi ko songa fula ko songa ya bi mo kaga tusu ko songa ya bi mwe tusu ko songa ya satu mwe so ya satu mwe songa taso mo ningira le Allah subhanahu wa ta'ala so sigezati ko non ko bi Allah ta'ala ko mo abo kata fi hannamu Allah nkukola ensonga ezo zitasobola wekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ensonga eyasatu muhimu mu nsonga ezitasobola okuyingira obwebu Allah yagamba omuwalimu nti imatatu al-adha ani tariqi okujja ebinyiiza ebinakuwaza abantu mu kkubo okujja imatatu al-adha an tariqi okujja ebinakuwaza abantu mu kkubo weyasatu mwemu hadithi wekiddwa obulungi ennyo simusibwa entakira eraga nti al-iman bid'u wa sab'una shu'ba okkiriza bulina ebitundutundu etamatabi musanvu
bwe yali mu hadiisi eyo yennyini emuli ensonga egamba nti Mukama kigamba nti n'okujja ebinakuwaza abantu mu kkubo yagamba nakyo kintu kya bukkiriza bangi muffe omuddu n'okubadde nga omubaka sallallahu alaihi wasallam yakolinira omuntu awandula akolondolwa n'ata ekyo kyakolondodde n'akiika mu bbanga oleka ekikolimo kya Allah era mu bantu bagenda okusinga okubonerezebwa ate bonereza binene mulimu omuntu eyawandula n'atabikka ku ebyo yawandudde noonyiza abantu kati omuddu bw'abeera nga atuuse ku siteegi eyo n'osanga omuddu nga yatadde mu kkubo etali lyabuvunaanyizibwa n'obibikkako ettaka oba okoze ensonga ekutaasa jahannamu n'ekuyingiza omuliro n'ekuyingiza ejjana ya Allah osanze binyira osanze kusenye osanze bukyafu obw'engeri ez'enjawulo osanze liggwa osanze cupa musumaali kyonna kyonna nga kyabulabe oba nga kigenda kunyiiza mugandawo omulala n'okijjawo n'obaako engeri gy'okijjawo manya nti ofunye ensonga ekutaasa omuliro gwa Allah n'ekuyingiza ejjana ya Allah. وهكذا يكون المسلم صاحب القلب الرحيم الذي يخشى على من حوله أن يصيبهم أي نوع من أنواع الأذى بل يسارعوا إليهم بكل معروف وإحسان. من يقرأ وهكذا يكون المسلم وتمسواكهم ومسلم وابلا صاحب القلب الرحيم أي نني متما ومسافزين الذي يخشى آتيا على من حوله اتجندو كويرا حوله حوله اتجندو أن يصيبهم كجيو كمونتو أي نوع مكمبرا يونام متيكو جوكنيزبوا بل يسارعوا أيانغوا مانغنيو إليه بكل أيانغوا مانغنيو بكل muri okola okola ebirungi n'okulongoosa eri kino okukosa muganda we. Sahibu alqalbu arrahim nanyini mutima omusaasizi omusiraamu alina omutima omusaasizi atya okubeera nga muganda waagenda kukosebwa mbeera yonna ayakunyizibwa nekiyinza kyonna ayanguwa mangu nnyo okubeera nga akola obulungi obugenda okubeera nga muganda we musanyusa noba bamuggyako ennaku gyaba ayiseemu. Kiba kitegeeza nti abange okubeera nga embeera eyo bw'osiŋŋaana ebikyafu ebintu zonna imma musumaali imma cupa kyonna ekinyiza bwe kiba nga
kibalekera kukosa gwe bakikosezza kijjeemu kandi nga nakifumizina kijje kimufumizi nedda kijjeemu gwe obeere nga ofuna empeera ez'okuba nga one oba ku ddaala lya bukkiriza ekyokubiri bulivaako y'obukkiriza nga ebivuddeko ebyatugaye nti mu nsonga ekutaasa jahannamu Allah ne buyingiza ejjana w'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ensonga eyo nayo yasatu mu emu mu nsonga ezitaasa omwana Adamu okuyingira omuliro w'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ng'omwaniza okusala imaamu omaliriza ensonga nayo nfunze tugikooneko biikhtisaari al-kalaami bufunze bwa bigambo egamba siyaamu shahri ramadan wa qiyaamihi siyaamu shahri ramadan wa qiyaamihi okusiiba omwezi gwa ramadan n'okuyimirira mu gwo bibiri wamukulu nti omuntu bw'aba asibusi natasaako kiro afuna zakati afuna nsonga aba akoze ensonga yakusiiba so ate bw'agattako n'okulyako ekiro abeera akoze ensonga ebbeeyi mu nsonga kuba mukayagala mu hadiisi nga Sahih Bukhari ne Muslim ebigaa nti man saama ramadana omuntu bw'asiiba ramadan imaanan ng'asiibye mukkiriza wahtisaaban era ng'asuubira empeera mu buli gwakoze ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi Allah amusonyiwa ebyonoono yakulembeza okukola lwansonga ki asiibye omwezi gwaki gwa ramadan so nagamba nti ate man saama ramadana tasinga omuntu asiiba oyo yenna asiiba man saama ramadana omuntu yenna asiiba ramadan imaanan asiiba oyo mukkiriza wahtisaaban era ng'asuubira empeera mu maaso ga Allah ghufira lahu mwattu la kitegamba nti man qaama ramadana omuntu bw'ayimirira kubanga esoosa ebadde yakusiiba edaka egamba man qaama ramadana imaanan omuntu bw'ayimirira omwezi wa ramadan nga mukkiriza si kyokka wahtisaaba ng'asuubira empeera mu maaso ga Allah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi nabbi yagamba nti asonyiyibwa omwana wattu asonyiyibwa ebyonoono bye byakulembeza okukola nabbi yagamba nti ittaqullah muti Allah wasallu khamsakum musaale soza mu ttaano wasuumu shahrakum mubeere nga musiiba mwezi wa ramadan wa addu zakata amwalikum era mutoole ne zaka mu maali zammwe atayiba ennungi biha anfusukum mwekennyini wa atii'u muŋŋondereza Allah wa idha martukum tadkhulu aljanna naam bikoze ebyo yagamba nti munamukoze ebyo byabatiddwa yagamba nti mujja kuyingira ejjana wekitiibwa Allah olwekyo ensonga eyasatu mu ebbiri ebadde nti tukubeera ng'omuntu ayinza asiba ramadan Allah akikuba n'omusiba ramadan wattu n'oyinzireko n'ekiro oba okoze ensonga ez'obuvunaanyizibwa ennyo gy'oli mu nsonga ezizinza ejjana erukumi asatu mu ebbiri bwetyo bwe tukirabye bwegamba tusiba Allah subhanahu wa ta'ala atuteeke mu abo abakola ensonga ezo atujje mu abo abakakasibwa omuliro ebbanga lyonna kubanga engeri gyaffe tujja kusobola okusulibwa Allah subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh